abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswaze nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe ababuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulaje bali eyo bakibalama n'abalala abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obbatuukirira bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obbatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mulina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekiina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo nyafuna mu nteeseganya z'ogambe zigenda mu maaso ezigenda bus of course Nuupu Honorable Kyagulanyi ne Nuupu babo bagenda funa mu sente bagenda zebeegaana lwaki ono gwe bateesanya njagala omwatu gambe tebagenda funa sente za iPod mujeewo obukuusa sente mugenda zifuna abakulembeze bagenda kubatabona bamaleyo mugenda kulonda leader of opposition mugenda kusigaza obufo mu parliament mujeewo obukuusa muleke kulimba. You're challenging them okugamba nti tebagenda kufuna sente ze baasubwa tebagenda zifuna obuza nti mwazifunye mugenda zifuna muti awo tabadde nteeseganya. Remember your tears are not in vain. That is how we get the experience. And what doesn't kill you makes you strong. Never giving to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell. Endurance and perseverance. The harder the squeeze, the sweeter the juicy. Where there's no pain, there is no pain. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never giving to the negativity, no. Kale, nkwanirizako buterevu. Oli buterevu ku Mukutu Vike exclusive. Video nkusalaze soko jiweka like kijisobose okudduka ku speed tenkanika. Bingi bye tubeera tugguse nabyo okutuusaako mu bufo obufaanaganako ko bwe butyo. Program detect ebeere egguse ebeere etuuse ensonga nga tutudde tuzitemeeteme. Producer bampa yerabidde gikube ya detect naye obooli awo tunaatambulirayo. Ndine Haji Ali Mustafa. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba n'abatuwuliriza abatudde n'abakutta amasimu gammwe mbudde buno nga mwatulinze obwedda keekadde tutuuse tubeereko bye twongerako ettaffaali ku ggwanga ne ku nsonga oba eziri awo ezibadde zibabubbi omutwe naffe tulabe mu bukugu bwaffe engeri gye tuyinza ozibatemeratemera muggyemu ekyo oba oli awo tuggyewo obulimba obumu obubaddewo oba oli awo abatwenyumirizaamu n'abatukkiririzaamu abalinda obulinzi katulinda abo tuleke bagenda kino kyogerako so tugguse alizigala family gye muli ku Lwokutaano mbaagala bukessa mwenna be tutambula nabo mukimanyi nti ejjuma ejja tugisaalira ya Good Friday insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangamba salamu bagikuwanga ojikwata bukolokolo naye nojizaayo no bagoli onoddiramu abatali ewe wow. Kale Commander in Chief abera Commander in Chief CDF Mwami Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero kitegerekese nti asonyiye Brigadier General Namanya ku misango egibadde gimuvunaanibwa. Akolanga omwogezi w'amagye mu kiseera kino Chris Magezi koloneli ategeezezza nti omwami oyo golaba agenze maaso n'okuba nti ayimbulwa mu kaduukulu k'amagye ako tekaba kaduukulu ka poliisi mu kaduukulu k'amagye akasangibwa wano e Makindye mwe baali bamuggalira ye ne banna abalala. Jjukira nti wiiki ewedde twakutegeeza nti bajenerali kumpi balamba nga 8 baggweera mu makomera era n'enkuwa ensonga lwaki baakwatibwa. Egimu ku misango egibadde gibavunaanibwa gyekuusa ku kulya enguzi, gyekuusa kuyambako
n'okulagajjala mu mirimu gyabwe. Ndowooza kye kigambo ekituufu. So olwaleero CDF Major General Namanya amusonyiye era n'alagira adde ku mirimo agikakkalabye nga bwe yagikakkalabyanga mu ofiisi ye mwabadde akola ki mwabadde atambuliza ekintu. Tugenda kubeera tubitunuulira. Honorable Muwanga Kivumbi akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero era nga wetwogerera wabaddewo okuleeta obujulizi obukakasa ku baana ababadde bagambibwa nti bato ne babadde bamuvunaana nabo. Kitegeerekese nti ku baana babiri kuliko omwana omu atannaba kuweza myaka 18, kitegeeza bavunaana mwana muto, so nga ate kuliko n'omwana omulala ye alina emyaka 18 era nga ebbaluwa ezikakasa obuzaale bwe zavudde mu ddwaliro e Mulagondooza oba oli awo gye yakola ki gye yazaalibwa. So Dr. Kanokiza Besigye naye akomezeddwawo mu kkooti enkulu mu Kampala olunaku olwaleero. Bitambudde. Prosecutor oba DPP atuuse leeti agenza okujja azorede kkooti etudde waliwo awo ebigenze maaso munda mu kkooti. So tugenda kubeera nga tubitunuulira. We tutandikidde Baraka Munyagwa Mwami Kyagulanyi akatambike kalaga nti bwe mba munangira bizinensi y'abasibe nti NUP tufunira ku basibe ssente mubate bizinensi yaffe egwe. Honorable Baraka Munyagwa yali presidential candidate mu kalulu akagwa y'omu ku abo abongedde enkya y'olunaku olwaleero okuba omusumaali nga gugenda oba oli awo mu kitooke ng'agamba nga NUP bwegenda maaso n'okufuna ensimbi empitirivu era nga ayogerezeganya butereevu ne gavumenti mu kiseera kino. Narratives zino nezifaananako nga Honorable Munyagwa zaayogerako zizze zibeerangawo entakera. Mwami Kyagulanyi abasibe bamutabula and the government bwe bemanyi bizinensi yoli lwaki tegikkiriza neegenda. Kyakubiri Honorable Baraka Munyagwa nga tayogera kuvuganya kwa Mwami Museveni okuva lwe twava mu kalulu. Eva abeera ku Mwami Kyagulanyi. Bamuwa assignment oba ekyali kimuleese mu kalulu kwali kuvuganya Bobi Wine lani okuvuganya Museveni. Haji Ali Mustafa we ntandikidde. Yeyongerayo. Tumusiibula. Ani gwe tusiibula? Munyagwa. Katumusiibula. Ebyobufuzi bye agenda okuddayo gye yava. Kiriza oba gaana okujjako afuna okubonokebwa ate ne bw'anaabonokebwa n'aganyingidde movement engeri gye bamumanyi nti kadingo mulina katemba era ayinza obutajjaayo nti kati obudde buno muganda wange Munyagwa amagezi gemuwa Munyanywa nsaga namuyita Munyagwa njagala muyita oba erinnya ndiyite nti amagezi gemuwa ebbanga agende nnyo buli aba mukyaza Adamu Kungubaani ng'asigala akyali ku Nuupu na Bobi Wine. Lwaki? Kigenda omunaabuula. Olwaleero Viki njagala nkubuulire. Oyinza okuba n'abaana bo. Yes. Naye ne batuuka ntaata ebigambo byayogera tebikyakwatagana. Tebirina makulu. Naye nga bw'obayita bajja. N'onnyonnyola n'obireka. Bwe badde ebweru ne bagamba taata mumuwulidde. Ebimuvuddemu ti ani atwala ebyo. Naye nga tebaakunyoomye era bazze. Bajja ne batuula. Nga bw'olaba omukadde ennyo ng'akaddiye omuntu omukulu ku kyalo ng'akaddiye. Abaana batandika muyimbira buyimba. Tukuyimbiremu jjajja. Tukujjukanye. Ne bakujjukanya obuyimba obwo. Naye gwe bw'obayimbiramu obwammwe obwedda tebabutwala. Ne bakuwuliriza. Tebulina makulu ye Munyagwa. Ye Munyagwa. Ti Munyagwa chance yagifuna Katonda yagimuggyeko. Ne bw'anaalwana takyaddamu kufuna mukisa. Katonda gwe yamaze okugumuggyako. Teyagumuggyeko Katonda alina nze Viki nagamba ekigambo. Ndi ku office woba ojja ndi mukola. Viki nagamba ekigambo. Ndi Katonda eddoboozi teriva waggulu nti kati gwe Viki omukisa guno ngukugyeko gwe nnakuwa okukyaza abantu n'abantu okwagala. Biba bikolwa. Ye Katonda byayisizaamu. Enkya n'oyogera kino bagenda okulaba nga kyoyogedde abantu tekiriiyo.
luli noyogera kiri ne bagati oyo twamumanyira ebigambo byebyo tebabitwala nga bikulu kakati era ne bana abakyazanze ngenda nenebuuza ekigambo ekyo njo nakubidde n'omusajja wa Top TV awo ne mubuuza ne muga musengejja muti abantu abo be mukyaza ku TV kubanga toyinza kuleeta abantu babiri bonna nga ba movement mu studio ng'ate bazze kwogera ku bya Nuupu obasuubira siba NUP naye ate bazze kubaganya birowoozo ku nsonga za NUP oli omulaba yenna kkala zayambadde yero okuva ku katambala w'omukyalo mwannyinazaawo ali awo abamuyita Aisha yenna nga atuludde mu kkala zonna naye nga yamala puroguramu yonna nga ali ku NUP gy'ayogerako kakati nibagamba kati oba omusuubidde kati babuulira tosobodde kubuulira biri mu makaago ng'ate gyebiri bingi nnyo n'abantu babimanyi gw'atoyogere kugamulirwana kakati olwaleero ye Munyagwa ti Munyagwa musajja atuba omutunya n'omulaba musajja atunga bw'omulaba bw'afaanagana kati keekadde kwata kyalina byayinza kugenda ku TV kunnyonnyola abantu ate abeera ku TV buli lunaku talina andi kyegende nti n'abamukyaza era kyovola mulimu abamu olwakino njagala nkikuwe n'akafuna abantu nga bananga babayita ku TV nga kuliko Munyagwa naga sijja kujja babayitanga ku ojjo kigendere kati yine enebeerawo eyo ebeerawo buli wakubiri olwasi lwakubiri oyo gundi gyakubiriza nambozo kyamulabako abamu kasabala bakoti Munyagwa kwali kubanga omuntu waddembe okuga nti oyisaani naani noga njise gunde nti anze sijja kujja sisobola kuteesa n'oyo kubanga byayogera tebirinaamu makulu byayogera ebyo byasaanidde okwogera abantu tebizimba ggwanga tebina wabula yanyonya kuga nti olwaliro bino kino nkyogedde naye nga tekiriiko ddaliiru yakyo kisatisfyinza emitima gy'abo abalowooza nti mwami Munyagwa teyajja kuvuganya mwami Museveni butereevu olwaleero obwongo bwe bwonna bwe yali bumaze ng'abumala mu kampeyini gy'abaddemu ne takinnyonnyolangako n'aka akalulu kaali katya tavumirira yali mu kalulu omusajja Seeka Muzaata Katonda amusaasire gyali amusonyiwa ebyamusobako yayita gundi Amoti n'amugamba nti omusajja ono njagala mukuwa agenda azannya amalula kituufu kuba yali muzannyi w'amalula ye Munyagwa taliiko kubuuza Munyagwa yali muzannyi Munyagwa yayimbako ku kaliyoki fe abamumanyi kuba Munyagwa muyinza okuba mumulabye kati ne mubuuze Munyagwa yavaawa yavaawa okulinnya alyoka ajja kuba yali wa DP bano ab'emizindaalo be basookangawo bayimba ennyimba za DP ogumire oyo Munyagwa gw'olaba bwe yali okutegere bulungi nakikugambako oba nakigamba gwe tinga be basajja abateekateeka emizindaalo basemwogerere nga banajja olwoba osajjuka okuza CV ya byabufuzi naye ate n'agikuza kati ate olw'okubadde obwongwe bwe buliko ekitali kituufu ne kitaawe wamulaba nga ali ewaabwe gwe taata waagambye asinza kukuwagira kitaawo eyandiyagadde oba yagaze nti omwana wange naye agendeko ku keeki nekitaawo nga tesobola mumuwagira kubanga amanyi byakola taatawo wetekyewunyisa kiringanga nnyoko na nnyoko n'akuvaamu oli mu kaseera w'omwetaagira nagamba siriiwo kiba kyanjawulo era n'abatunula ne bawuliriza bagati ne kitaawe bw'ali kakati ekibuuzo kyange Haji lwaki abantu bonna abaavuganya mwami Museveni essaawa zino obudde tebabumala mu kubuulira abantu biki ebyabalemesa okuwangula biki ebyabasisinkanya wakati awo bye baalaba oba oli awo biki bye beeteekerateekera mu kalulu akajjako Viki nakugamba olunaku Museveni lwe banaamala okulayira n'asoma kabineeti ng'abo bonna abaami tewaliwo kyabawadde lwe bagenda okukoma okwogera ku Bobi Wine nakikugamba wa naye kati olwaleero banyoonya buganzi beegula tebasobola kuvayo direct nga bw'olaba bansi bampi tebasobola kuvayo direct nga bw'olaba balatiifu kati bo bali ku ma TV kubakubira ekikopo kuba bamanyi puroguramu abateekateeka banaawa ebifo mu gavumenti eno baziraba era Museveni bwe bamutuuza ne bamubuuza kuba sayidi eno abatuvuganya tuwanti omusajja ono Munyagwa atukubidde ekikopo avumiridde Bobi Wine ebikyamu bye byonna byonna okuva okulonda lekwaggwa mpaka kati ekifo kino tukimuwe kibanguyira
naye olunaku bwe banaamaliriza buli kimu kyonna nekiggwa kati baasi byonna biwedde ojja kubala bebakyuka n'okusirika basirike ekyo nakikugamba ndi wanira nkiddamu olwekyo ekibatawaanya teyajja nti ekigenderwa kye yajja kuvuganya ntebe nnene ye yajja ng'asindikiddwa jje ng'alina kyayinza okumugola ku Bobi Wine nekigaana n'asalawo kubanga nabo ddala emitima gyabwe gikibawa n'abaana baabwe oyo muwala we yennyini yakimugambako obwo obujulizi mbuyina namugana naye gwe taata bw'oba otunuulira ng'olaba akalulu kano kabaddeko amazima na bwenkanya nga gwe yeesimbyewo muwala we oyo muyagwa mulumiriza kubanga mumumanyi ya namugana ti gwe buli lwobeera ku TV yogerako ku bikyamu ebyakolebwa mu kulonda yogerako ku bikyamu bya kampeyini naye oli ku Bobi Wine nga muwala we yabimugamba bw'aba yeewakana mumuleetere mulumiriza atuule wano ntuule wali oyo munyagwa muwala we gwazaala omwana ow'endaaye olaba bwamusase bwamukyusize ebyenda kubanga naye alaba kitaawe nti obwongo bwesulise bulinga kinyira lwakubadde omwana takimugambye naye bwakugamba ebigambo ebyo n'abikubuuza abakulaba nti kati otunulanga kinyira oddidde omutwe ogutadde wansi ebyo muwala we ye yabimugamba naga nti gwokulonda bukyanga kuggwa gwakalulu okalaba kaalimu amazima n'obwenkanya ekisinga okuneewuunyisa nti teboogera kalulu boogera ku muntu eyavuganya butereevu mu kalulu teboogera prosesi ya bululu nga bwe yatambula waliwo ebikyamu bonna okimanyi ne gye buli kati tewaliwo ku baana abavuganya abuuza kiki ekyatuuka ku buuma obwalina okukozesebwa tewaliyo naye ng'ate bwaggweramu ensimbi empitirivu era ne baboogera nako tali muwala we yamubuuliza namuga taata gwe bwogenda okutya kubanga mu bonna beyesimbawo yasinga nnyo okumukyaza ku mikutu gino ku TV leero walina ekwezi ono simanyi ekwezi wa naleero kubanga kamwogereko oyo kuba bagamba nti atakwagala bwawerekera kubanja lubagajjira kubanga oyo kwezi alinga agamba nti ebibye byonna bye yalifunye obukadde bwe bwalina obwavu bwalina Bobi Wine yatwala ssente ze talikyaza muntu agenda kwogera bulungi ku Nuupu oyo kwezi sikulimba nze mulaba ne programu nenjijjako alinga nti mu myaka gye gyalina obwavu bwatuddemu Bobi Wine yamulemesa okugaggawala ani kwezi atudde mbwavu naga kanjitono kankyaze wano nga bw'omutunuulira bw'omulaba bwafaanagana busajja badde mmanyayina liriddawo oyo kwezi naawe alinga nti Bobi Wine yeyannemesa kino kankyaze ono agenda omumunkubira kale n'aleeta bamunyagwa n'aleeta babbigirwa kyokka ne batambuza ensonga kuba ye bamanyi tolinaayo balaba osobola kuleeta kyusa kalenga omukutu emirala ng'okolenga emikutu emirala kuba naawe oli wa mukutu nga bwe ekyazizza munyagwa kati enkya kampite haajo ono enkya kampite oli ndaba oba nsengejje ebigambo bya munyagwa n'ebyagundi byaŋŋambye bituufu nga tuva ewa munyagwa ndowooza bangi ku bantu mubeera mwebuuza but I think discussions zino zibeerangawo onandona nga zigenda mu maaso abantu abamu tulina okukkiriza nti bali ku assignment batuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bwe bakkaanyaako ne bakama baabwe tosobola kuŋŋamba nti omuntu eyavuganya ku ntebe ey'eggwanga tovaayo kubuulira ggwanga ku bizibu bye tulimu essaawa za kaakati ne bwe tugenda obugenzi ku bizibu ebigwiridde bannakampala Honorable Mubaraka Munyagwa atafulumyanga statement eyaliko MP waabwe eyaliko MP n'abeerako chairman meya okitegeera so n'akaseera oba omukisa gwe yali badde afuna okukozesa okwogera owulira adivertinze ngazze ku mwami Kyagulanyi sente za iPod of course kibiina kiri registered ne baba bazitutte ne bate bazitutte kisigala kiri mu mateeka si kigwire ng'ekikye kye yaleeta obuleesi n'akiteekawo olw'okubadde akoze agreement n'ekibiina ekiri mu buyinza yakola endagaano ati kati akyewakana yennyini kyava mu kamwa ke n'amugaa nti olimba nnyo kukolera kwe tukukoledde tiyalaba results omuntu osasulwa ng'oli amaze kulaba results ne tezaavaayo yamanyi bwe yafuna akaluluke kati akulekera ebbigirwa amukulekera engaani bwe tugenda mu kkooti Honorable Muwanga Kivumbi
akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero e Butambala. Waliwo omusajja omu yakola akatambi n'agamba nti mwami Museveni amazima kati agamanya, alabika agamanyi nti Honorable Mwanga Kivumbi bamumuyungira buyungizi, naye ensonga zino ayinza okuba teyaziriimu direct. Abantu be bamukwata nabo kwaliko abaana abato. Luli wavaayo gwe kennyini Haji n'ovumirira abantu abayoola abantu bano okubakuŋŋaanya ne bayooleramu abaana abato, era n'onenya poliisi obutasooka kusunsula abaana bano nga babatadde ku musango gwe gumu gwa kulya mu nsiruke na buki na butujju. Haji, olwaleero bakonfamize ku baana be wayogerako kuliko omwana omu tannaweza myaka 18 gwe bayita Maina, omulala yaweza emyaka 18. Naye ekibuuzo, ono agenda kusigala avunaanibwa mu ndaba ye ebintu kyakubiri. Abakwata abantu bano bakola okusengejja okumala, bakola screening emala okukakasa nti abantu be batadde mu maaso g'omulamuzi beba abatuufu abateekeddwa okuteekebwa mu maaso g'omulamuzi, oba abantu bangi beesanga nga bali ku misango gye batamanyiiko mu Uganda wano. Vicky, nti omwana oyo omu gwe bajjeemu si oyo omu. Kubanga bw'ogenda okutunuulira abaana abo abato balabira ddala omwana omuto omulaba feesi ze obalabanga ddala baana bato, naye babanga oyo omu gwe bajjeemu tebagenda muggyako misango, kubanga omulamuzi bwe yali ayogera ku mulundi guli yagamba bamutwale mu kkooti y'abaana ey'Enaggulu. Ndowooza gyeri ekitegeeza gye bagenda omutwala asigale ng'avunaanibwa omusango gwe gumu gwegwo. Ekyokubiri, ekyo ekigambo tukyakyogera nnyo oba omulanga tukyagukubira nnyo ddala omwabi wa gavumenti DPP nti kyannaku nze ekyo kyenvumira ne sekuvumirira yonna okutwala omuntu ne bamukwata ne bamutwala nga temunnaba kukuŋŋaanya bujulizi, nga tebannakola kunoonyereza. Kyekyavuddeko abaana ba Nuupu okulaba ku lunaku luli nga beekyangira mu kkooti. Ko teri nsonga omuntu we bamuleeta olwayo ne bamusomera omusango, kitegeeza wagenda omukwatanga obujulizi bonna omaze obukuŋŋaanya obulina, enkya omusango gutandika okuwulibwa. Ne bino ebya Beiro nga President Museveni kyova olaba kyagamba nti ziveewo, naye zinaavaawo ku bantu baabo b'oyina abakwata omuntu nti ono baŋŋambye nga tebannabakola kunoonyereza. Kubanga okiyimbiridde nnyo Beiro ziveewo, yes zisobola okuvaawo, naye zinaavaawo ku bantu bo bano oli asigale mu limandi nga n'omusango gwaliko tagumanyi nga n'emyaka gy'aliko tegimukkiriza. Sooka ovumirire bano bennyini abantu bewa woofiisi bw'oba osooka okukola nti ekibakwasa abantu nga temunnaba kukola kunoonyereza kumala kiki basooke babakubeko kibuuzo. Sooka obayite lwaki mukwata omuntu ne mumutwala n'amala ku poliisi kumpi wiikisi 2 n'ava poliisi ne bamutwala mu kkooti n'amalayo emyezi egiwera 4-5 naye ng'omusango gwe tegunnawulirwa. State lwajja mu kkooti naga tukyakola kunoonyereza. Lwaki tewasooka kunoonyereza nga tonnakwata muntu? Lwaki ne mugenda mu kunoonyereza eva munoonyereza naye nga temuwulira bwe buzibu obuvuddeko abantu okukyawa amakooti, bwe buzibu obuvuddeko abantu amateeka okugateeka ebbali. Ebyo musooke munoonyereze tiddala mu staffa tugenda kumukwata omusango guno yaguzizza n'obujulizi bwe tuyina bwe tubuteeka mu maaso g'omulamuzi bumala bumazi bwemalirira enkya mu mukwate. Musooke mugavalinge evidence buterevu yonna nga weewali obuzibu ali mu bunyweze tugenda okumukwata nga yeyeegaana obujulizi obuluma kati ye yeewozeeko bwewoza ku bujulizi buno bwe muleese. Kubanga era si buvunaanyizibwa bw'oyo gwe bakutte kukakasa nti si mukyamu. Buvunaanyizibwa bwakutte kukakasa nti gwe mukyamu. Kale naye aleete naye obujulizi obumenyawo buno obwammwe bwe muleese. Kati omulamuzi yatunulira alabe obwammwe bwe muleese n'ono bwaleese buliwo obulimu ebituli. Kibeere eri kkooti. Kali bwe Mwanga bamukwata mu gwakumeka si Januari. Kati agenda myezi emeka. Na guno gwako obujulizi tebunnakola tebunnatuula n'okumweyimirira kuganya. Kyokka okunoonyereza kwe bakoze ekitongole ky'amakomera kizudde nti Muhinda Wilson yalina emyaka 18 bali abaana abato. Kyokka ate ye
Mawanda Paulo tanaweza myaka 18 lwaki temwakikolerawo bifu naye nga amazeeyo emyezi emikeezi nenge emyezi gigenze ebiri nenga prison eyina omuntu ali wansi w'emyaka ne bamenya amateeka sosiyeza nti ne prison ibadde mu kati anti kati omuntu bw'avaayo naga nti gavumenti eno ekyasinze okumenya amateeka aba mukyamu abatuukiridde kigambo bwakifulumya kiba kikyamu kiba kituuse kubanga mumenya amateeka mutadde omwana eruzira ali mu myezi kumpi agenda mu 3 nga tekkirizibwa kubeera mu bantu bakulu byayigiddeyo mu bimanyi emize kubanga gyali alina abasajja ba myaka 6 myaka 4 myaka 5 bamupanga kagongo byayigiddeyo mu bimanyi kati omujjayo ate omukomyawo mu society mu baana banne kiki kyagenda okuba bamutwale kampiringisa mu bato ng'ate asoseeri abalaga emize gyajjeeri basajja bamukomera bawuwawaya tebaliko kiki musajja mukulu kakati agenda kubatwala abitwala alage bannani byemusindika olwo eggwanga mulivuga muliza maaso lidda mabega ekyo nekyo kiveeko bwe kibanga abantu bano bonna nze omulanga nkyagukubira pulezidenti Museveni mwegayirira abantu bano babakwata byabufuzi ffenna tukimanyi n'omukulembeze aliko akimanyi nti baona libwe muwanga kivu bonna byabufuzi olwaliro ebitakyasoboka oba pulaani zaabwe ze balina oba kizaafa ekimugaana okuyimirira waggulu w'entebe nga yentebe yasembayo waggulu n'agamba bonna mubate tewakyaliwo nsonga nze nkyalina emyaka gyange eki nga nkalakata eggwanga lino mpaka 231 okuddamu ebyobufuzi okudda tebikyaliwo kati ebigenda kulabikira negoma naata ajja kujja kwogera bwogezi ng'eggwanga ligenda takyalina wagenda kukolera kampeyini olwo ne bizinesi y'abano bakyagulanye ebeegwa ebefudde President Museveni bano abakulimbalima nti abantu buno Bob Wine yabalina okubasiba mwalira sente mwakola ki kati bizinesi gitta omwavu wazi mukube ekigo nga bw'atakyayimba ku stage nga bw'amukube ekigo nga takyayimba ku stage nga muyimiriza mpaka ng'avudde mu byobufuzi naye bw'anaaba akyabirimu taddamu byakuyimba sina mulaba ekyo n'okikola wakikola nakati kikola omuswaze oswaze bano bamunyagwa oswaze bagasumba balwamusana obaswaze ogeri kandabe gyanajja ssente kubanga okusiba bali ssente azijja muggwe kati kandabe ate n'ekyokubiri n'okufulumyako okwa ssente kukome kubanga zigenda nga totegedde ng'ate zigenda bobwani ate gwotayagala anti byebimu kye bakugamba nti bali basuubuzi bantu be asuubula simanyi muntu ayogera kigambo ekyo oba ne musali ekinyira aba avuddewo ekirabika nga kyewunyise kubanga ate bobwani afuna atya ssente mu basibe banno viki kankuwayo kimu gwe mutendera gwe nali njagala bannambululire nti bwe bakutwala njagala omuntu ajje wano bagulirawo akawunti sente zo bwe zijja ate nga akawunti sente bazijjako nga bazituwa abanno njagala awo lyajje ku kikola kitya viki njagala nnyo lyajje ku TV atukinnyonnyolaga nti abasibe bonna abaana be bakwata abannuupu bonna buli atuuka eruzira bamugulirawo akawunti buli mwezi kugendako emitwalo agaga ate sente ezo Bob Wine yazijjayo atulambule akawunti ya musibe anti kati teziba ku ya musibe eyo akawunti ebeera ya nuupu nenge basibe nga bebazikola kifaanagana nga bennaabanga nze bampa omulimu nyina gye nkola naye nga ate sente ku akawunti ya boosi nga tezigenda ku yange kati kyetwagala bajje balambulire ensi kive mu bigambo ensonga etereere n'emyoyo bannannyini bantu bano be basibira abantu nabo bategeti n'ekyo viki nnyimirira ano nga nsinziira abatulaba naye bali kyogera okumala emyaka 50 teri gwe kiyinza kuyingira mu bwongo okuggyako ababuyabuya nga bbo waliwo ababuyabuya nga bbo ababyogera lengera abaana bato kati oyo mwana ono akutte ku mutwe wuuyo nono atadde wano emikono oyo mwana emikono wuuyo olaba nti tannaweza myaka 18 oyo nono ali mu tishaati ya Arsenal naye omulaba nga ddala mwana muto bazudde nga ayina emyaka 18 yes mwe bali abato bangi feesi zaabo ozitunuulira ozirabira ddala nga baana bato kubanga baana baali basoma nga n'oyo omuwala niba omutunulira omulaba mwana muto baali bazze kukuuma kalu ka gundi oba baali batambula byabo
ne babanga bali batambula byabo tewaliwo kigaana kukolayo mitwalo ebiri kukola bwagenti tekiriiwo kuba muyivu yali akyasoma waliwo yagamba ali mu senior 3 ngera alina kukozesa abo abasoma so that ebitabo bibalance tewaliwo musango gwebazza nti ate mu baana bato omwana laki mu kukuuma akalulu okujjako ng'etteeka byali baliisizza ti omwana akyasoma alina tetumwagala katuddeyo tufuukuuze bonna n'abakuuma akaba movement n'abakuuma akabaki tubafuukuze wakozesaako abaana b'essomero olwo tuddeyo ne mulaale kuba kitegeeza etteeka bwe libaliise kitegeeza omwana asoma ne mulaale aba takola ki aba takkirizibwa kuba kitegedde bulungi naye bwe kibanga etteeka teryayita teryakugira ng'osobola kufuna gola nti bano benyinamu obwesigwa emitwalo gyange 3 ajja gikwata agenda nkuumira akalulu oba omenye ozizza musango kyo gw'oba omenye katusooke tufune Joel Ssenyonyi munda mu kooti olwaleero nga bwe bitambudde tusooke tuwulirize batuweeko katambi ako Pavin tusooke tukawulire. We appreciate that court has underscored the importance for a speedy trial, emphasizing the rights of the accused persons and really for court's time not to be wasted. At the last court appearance, the court was very categorical that when we next appear, state should have a very well ascertained update, as opposed to the dilly-dallying of inquiries that are still ongoing, and yet we are hearing the same from the state. Our request, and we'd like to invite this court to be a lot more stern and a lot more categorical, so that at the next appearance, state is either ready for trial to kick off, or we invite court because, Your Honor, this court is clothed with a lot of authority, including dismissing a matter if state keeps dilly-dallying, as we are saying. But we would also like to invite a learned state attorney, perhaps even the office she works for. It's possible to issue a nolle prosequi and say you do not intend to prosecute because you do not have any evidence to adduce, so that we don't waste court's time, so that we safeguard the rights of the accused persons. We believe the state also has many other matters to deal with. So we invite court that it is a lot more stern that if at the next court appearance, state is not ready with an ascertained update and ready to kick off trial, we hope that court can exercise. We shall take a stance when we come back, but I believe you have taken note. Most of like You've taken note. Songo zitegedde omuwabi wa gavumenti nerera ziteyetegese kati Joel Ssenyonyi agamba nti luli atugamba tumuweeyo obudde ajenga yetegese ku mulundi guno era tugamba teyetegese tulibeeka kafu kinti ku mulundi ogudde akajja kujja yetegese byebimu byebibadde ne wa Dr. Kanokiza Besigye omuwabi wa gavumenti azereti n'agamba nti waliwo ebitannaba kuggwa era nsonga zezimu bastate bano balinga abeeteesa ng'atwavudde ku bastate balamuzi mmwe mutulimbye nnyo muli azaamanyiza eggwanga lino ne mugenda wala nga musasulwa ssente z'omuwi w'omusolo ne mwagala mukolere sayidi emu kwanze abalamuzi mbatwalanga abakolera ba state entebe eyo bw'ogituulamu gw'okuŋŋaanyizza abantu bano n'oleeta omutwe gwo ne bye wasoma naye nze mmanyi gye bakusomesa kyova olaba gundi yaabwe gundi ya kooti ebeera bweti si bweri minzaani yaabwe eri minzaani ebwenkanya mazima na bwenkanya kyova olaba nti logo ya kooti eri bweti weebeera bweti kabonero ka minzaani naye bwe mubeera ng'otuula mu ntebe n'otavaayo kulaba tijjo wajja n'oyogera kino naye ne babakomyawo n'oyogera kino naye ne babakomya gwe kirikoma ddi mu kooti yo yimirira buyimiriza ogende nti kakati okimanyi nti abantu bano nzikiriza beeyimirirwe baddeyo ewaabwe nyoonya obujulizi bwe buli wera balikomawo tewali kye tubateesa luzira kubanga kye wasomerera nono muteekeko pressure bakama abe baddeyo bamugambe kubanga bakama abe tebajja kuvunaana gwe yamuta naye olwokubadde mukolera muntu bakolera muntu temukolera bantu temukolera ggwanga
ekyo kyemutya nti bajja kukubira akasimu lwaki wabatadde nga tetumaze kubuuza olwo kitaawo yakuweerera ki okumala emyaka 12 ng'osoma bulamuzi afuuse omulamuzi anti kyekibatya ng'alinda simu kibatya seeka omulamuzi alinda simu haji badde manyi alina muno yasaba ogwa Namyere yabanga abala obululu essimu neevuga bwe yalabanga box sibe gwali tetwamulabanga wano twogera byakulimba box esumule bagigwangako essimu neemukubirwa nabo bennyini beyateeka mu buyinza ne bavayo ne bagamba nti eyanyambye ennyo si mulamuzi naye yayambye ennyo yabadde gundi si be babyogera byava Masaki kitegeeza ng'omulamuzi toliiwo oliwo nga kifaananyi oliwo nga toolbox oliawo bwoto kirebe ekitaliimu bintu tokyalina kyosobola kukola sibakakkanyiza sikoze batya bakama bye bakola byokka bya kyannume balinga bali awo balinga ddebe kkalu anti tebeetwa emitwe gyabwe si gye batwala mu kkooti naye be bataputa amateeka anti Viki abalamuzi bano tebatwa emitwe gyabwe si gye batwala mu kkooti batwalayo bifaananyi mu kkooti wallaahi gukitunuulire batwala mitwe ekyokulabirako kyekanyanya musango ki ogwa bagundi mutereevu ba Edi Mutwe bamufumbire state naga nti olwaleero etteeka lino liyite obutaddamu kuleeta bakamera okukusaaki wanje era naawe omulamuzi n'okwata n'obiwandiika n'ogamba mu kkooti yange eno sikyagala mukulabamu wa kamera sikyagala kulabamu wadde wa ssimu okuggyako likodingi yokka yekkirizibwa ate recording y'okuwandiika si y'amaloboozi kiki ky'okukusa mu kkooti kubanga state akikusabye ddala kyowasoma kyekyo kyoliko kutaasa ggwanga lyo ne bwe wali okutta ng'olayira kyewalayira walayira birala okola birala ddala byoliko byokola kuleeta bwenkanya ddala bwoliko bw'oba tolina kyokukusa abantu bano baleke kamera zikulage bw'oba toyagala kukulaga batte kakati bukyanga babakwata abo baabo babakwata mu mwezi gwa kumeka gwatenatotandika campaign 8 n'okutuusa kati obujulizi tebunnalabika state lwajja gamba obujulizi tebunnaba tubawe nno beyiro nti abye si bituufu bano baleese tebasaana abajja kubuzaabuza obujulizi buliriddewo obujulizi bw'okuŋŋaanya ate bagenda okubuza mu mwaka mulamba okyakuŋŋaanya bujulizi kitabula mwaka kubanga nze kyenkakasa obujulizi bwe bamaze dde obukuŋŋaanya obuyina babatte ate banaabusangawo bubuzaabuza naye banaaba bantu tebabamanyi Dr. Besigye n'ekyo ekibadde nakyo kyekimu musajja atuuka n'okwekyana agamba sidda n'atuuka n'okugamba omulamuzi nti va mu musango gwe nti nja kugubeeramu mutulimbye nnyo Katonda abatulamulye basajja mmwe ya saagala kikwenyakwenya nze obunafu bwaffe ffe abatalina maanyi obunafu bwaffe tuwanika mikono eri Katonda nga bwe nagamba tufukamira ku maviivi ne tuwanika ye Katonda n'atunuulira n'ayanukula nga bwe nakugamba ti bannayuganda bawanika emikono ne basaba Katonda alhamdulillah n'abaanukula Bobi Wine n'afulumaki eggwanga pa tebalina maanyi tebalina maanyi gamugamba nti dda mu makaago tujja kukukuuma agamaanyi tebagayina abaagazi be bonna baali tebagayina ne be baali ekunze ne bafaanagana batya balina maanyi gakwogera nga bwe kati lwali betwogera tebalina maanyi gasobola mukuuma kubanga abagenda okujja okumulona bammundu ate mwe muli bampi namiggo obuyinza temubuyina kale mwe fe obunafu bwaffe kubanga omunafu yenna waliyo ali waggulu gwe gwolaajanira ayambe tuli banafu tutaase ajje ku ttaka alabe ekiriyo asbunallah falima lwakima gwosinga okumanya ffe tuli banafu tuli bakende wabula gwe tutaase tujune kubanga ffenna tuli bitonde byo olwaleero kye tulina okukola ku balamuzi abo kubawanikira mikono gwe wabawa amagezi n'obawa ebifo ebyo ate gw'olina akadde akabibajjamu nga bavudde ku mulamwa kyewabatuma ku bulyazaamaanyi ebibakoze ku bannansi ku bulyazaamaanyi ebibakoze ku bazaana bo n'abaddu bo kye tulina okukola Viki Mwami Kyagulanyi yafuluma eggwanga ebyobufuzi bya wano nga bisirise ekyo nakikugamba nga ndi wano
kubanga ne TV zisirisa nakikuganga ndi wanegga n'obwavu kati buyitirivu obugenda okuluma bano bagundi bagasumba balwamusana bungi bonna bamunyagwa ate yo bugenda kumuluma Katonda yamuwa buli mubiri Honorable Mbaraka oyo gwete unomaze tetugenda mugwa gunusigwa kusaka linda tuke mwezi gw'omusanvu ojja kutandika okulaba bamuyiribya oyo munyagwa lindo ojja kutandika okulaba bamuyiribya ye bugenda okumuluma Allah kubanga olwalero chapter zigenda ziggwawo nze mugenda okuluma munyagwa oyo mwekakasa kubanga gwenjogerako mumanyi n'abantu nulira n'abandaba munyagwa si manyi munyagwa nga bwe neemanyi okola otya manyi munyagwa nga bwe neemanyi bwe mba mwogerako sesikalamu mwami munyagwa yavuddewe n'okuba ekyo kyalire ayinza okuba alandidde ku bantu kyasi yagifuna lumu agamagezi n'agafuna bwe yajja ku bwemupi alhamdulillah n'akwata kyakutte n'agenda agula ennyumba gyali kati ekyo alhamdulillah naye ojja omuyita omugaye nti bizinesi kyendala ng'ogyeko ebyobufuzi ebyobufuzi mulimu anti gwaweddewo kyovudde bugenda Kyagulanyi bwe yagugyemu enta yagugyemu ensa kati bizinesi yaguvuddemu nti yagubuuse kapito zaabwe zaweddewo kubanga gwe babadde bagenda ne basuubulako ne bafuna yafulumye bonna basaba akomewa nti kati bonna abo bola bakavini kayanja bano bakalibala bano baani bonna nga b'obamanyi abadde ekyali boogera kino kakati tuleese kino tekikyasoboka abada ate kati kyova abakuba ettama musajja akomewo kakati olaba olwaleero gyali ebweru buli katambi kafulumya olwale ne baagala okukaddiŋŋanya okukataputa tekakyasoboka kati amawulire gakendedde batandise kudda mu bikadde bali mu kati baleeta bikadde by'emabega basobole okuba zitambule programu egwe mutereevu era n'aba TV bakadde zino TV ezazimbira ku muntu omu ngo zigenda nabo bamwe bali bannabyabufuzi ab'amaanyi naye baabaleka ne baagala bazimbire ku muntu omu kyekiseera bagenda okubalyaza amaanyi ammwe abadde basaka amawulire mugenda okutuuka okubanja emyezi egisukka mu 3 mu 4 ate mugenda mukyaleeta amawulire kyaganyuma Kyagulanyi abadde amawulire babadde balinda buli ekiri ekavule kati wano gwenda ennaku zino ayefubiridde mu kukyepuka tunyoonya abantu abalya ssente z'abantu ekitebe kya nuupu tugenda kiwamba bagenda kukitwalya wayambala obukooti kasiiwuse konna eno ekitebe bagenda ali oko naye mulaba ennaku zino lwobikula n'omulaba naye kati ekyo kyayagala kyekiba kimusasuza ekitebe kya nuupu tugenda kitwala kubanga batunyonyereza ssente ze baatwalanga eza iPod ssente ezo baziteeka mbiki baddamu kucyakala ate oba bazimbamu ekizimbe kiikyo kati gwe musajja gwayogera obwongo obuddala butuufu tebazimba maka gaabwe tebakola bizinesi ekitebe kye bazimba kyabannansi bonna babiba wamusolo nga nayogera akkirizibwa okuyingira nawe oyogera okkirizibwa okuyingira mu nuupu ekitebe ne kiba kikyo kakati bw'owanjaga nti mu kiwambe ku ddiiru ki ye musajja wange gundi ali kuki omutiisa eddugge mwami Nakayasi ali atya omuwulizaako mwami Mustafa olwaleero ndabyeko kuona omukazi bambi onyumize mu anti wenzija olwaleero omadde mbikkula bwenne nabona omukazi bambi eyali yeesimbyewo ne baba Malende eyava mu fulampeni ate n'agwa mu kalayi ya butto olwaleero mulabyeko oba badde ndowooza no meeting nga ndaba ayambadde gomesi ye bulungi nyawogodde oli n'amuzala muga ti musajja omukyala wagundi tanti fe abateeketeeke okyali muteeketeeke waawa akagamba ako bakyakakozesa wava we bajjula n'ogenda we basimba obusimbi ebijanjaalo gw'ovudde kuba n'abagenda abatokosa ebijanjaalo gwe n'ogenda mu basimba obusimbi efe abateeketeeke betyo betwambala gomesi betunyuma omuteeketeeke musajja ate zinaamusangawa naggambye asigala kubeera ku gundi zino bakuza bazaalibwa bayingira mayumba mpozi bwafunayo kyansinga waliyo omufu ate wuyo ne mu paliamenti agenda kudda awe yasigala nategeezeddwako nti emmoroka yagizaayo nga n'ekisanja ate anaagisobola nate esente azirina naye yalaba bulabi nga takyasaana oyo olugo otwalo ngati sande ye javuga nene teri yagiza yanti yalaba bulabye ne inambe myufu nga takyasana nga tagwanidde gibeeramu n'abasirikale bano ekitibwa kya moto kikyawo tekikyasoboka
owekitiibwa kyate kikyasoboka golaba leero n'omwogezi waabwe ono muzimba mutwe mu yakasolo kali musajja atule ebyokwogera byamugwako kati anayogera ki tokitutte wala kyakasolo badde ogattako ate nga nnyo kigattako bage waliwo ekizimbi omutwe n'amatama ng'ekyo tekiriiyo musajja wattu naye tekyalina byayogera n'okulowooza nti ekitebe tekiri namirembe politics wa Uganda mulinga abamwerabira naye wano wenatuula wenakugambiraga nti bano bonna boolaba okulonda bekunaggwa bajja kubanga abatabadde babaka ba parliament oyesimbawo emirundi 3 emirundi egi towepankiranga ku muntu akuteereddewo eddaala n'olinnya kubanga wateerawo eddaala lino ne bw'ona otuuka aggulu n'olisindika yaleme kulinya alina amagezi agakola eddala kino ekikyala ekyali kyerigitanga ennyana ekyemityana omukyala Joyce Baagala ali ati bareka tubajjukize ate emityana oyinza okugaa nti Nabbosa ye MP waayo kubanga ne ku mikolo gwe bayita Nabbosa wadde teyawangula owe nalembuira naye n'aba rediyo golaba ab'omutisa eggudde bakyabasaza ku TV ku rediyo kisa kyatuukawo ne rediyo yaabwe tekyabakyaza leero sibalina kumanya yabatu baye rediyo yabateeketeeke beekyaza naye tekyaba emmengo eyo tetiiko na kubuuza n'abateeketeeke tekyabayita simanyi leero bannange abateekateeka pulogulaamu ezo ezaabeerangawo paaliyamenti yaffe programu zaabwe zireke ziregistered anti kakati kyembuuza abateeketeeke bo baggwayo temubaleetako Fetulako tubawulirize tubi bagenda okwogera bantwatwa Joyce ntwatwa abantu baliwa politics yalagawa nze nsabira taginga politician gwe wali omanye yali ayogera ennyo nze njagala gundi ono atukoze bubi waloko government ateekemu opika akaluka LC wano kayimirewo bamunyagwa bano beesimbewo tubatu atokakanya adde sebo betegeera amaanyi ga nze nkukakasa bulungi ne bwajja oyo munyagwa ne bwajja kuba LC wano teyamuwa kalulu agwa ne bwakola kibiina bayinza obutamulonda kubeera chairman waakyo ng'ate yakikoze okugira ngo akoze kampuni kwa kampuni bw'ogikola gwobeera nannyini nene bw'okola ekibiina mulonda nene bwakola kibiina bayinza obutamulonda kubeera chairman waakyo ng'ate yakitandise oyo munyagwa Kasibante Moses olwalero Obedi muganda wa mukadde munnange otegera bulungi wanejja nenzijjayo olubowa oyene bwalikola atya nozo obukulembeze yakoma kubwa bwe yabeera mu URD mabike abo tebakyate ne bakola ne bagenda kwesimbawo ku bwero siwa gende ne bakola ebibiina bayinza obutabalonda tebayina gye balaga iyo segudde gwe mbulya bukyanga okulonda bukyanga kuggwa mbulya meeting eyalieba goli wa mawulire gwe ngati okulonda okuvale kwaggwa baali bayiseeko meeting dulinga nga tukyali mu campaign obanga ebyobufuzi bitambula nga buli mu mwezi lwabanga lwakutandwe batuulanga olwalero omwezi tegunnaggwako nga boogera eri eggwanga musajja wattu omuteeketeeke omukengufu ow'ekitiibwa banne baamulekawo dda ojja kugenda okwekanga bakuga nti Obedi Bwanika yakola musumba namulabye Abedi natunulidde olinga akubye ekiteegi kya movement musajja wattu oyo wenyinde enfuirize bwezi teziringanga obuno obukooko obunaakani obugolwa oyo nsibambi kojjange namunule sikuvumye obuvumye oli kojjange eziringanga obunaakani buno obukolya manyi nyindo ze zakolanga obukolya akakolya okamanyi ani gwogamba sibambi nyindo ze ziringa za akakolya professor mucho oyo atalina magezi oyo professor talina amagezi ne yamuwerera musajja wattu yeevuma naga singa kale sente zange naziryamu haji abantu ngo batutte haji amwevu haji yamuwerera wotuuka okulyaza amanya akuweredde n'ofuuka professor oba professor kitegeza teyagendanga kusoma yagulirira bigulirire akwenda okuva kwesiwa asobola okusuuyinga defamation omwogerako kalevo byenjogera tebiriyo haji nalisagamba nti mukyaze obudde ne butubula bubuzi muddemu munyonye mukuleetere wano abyeyogerere kajje munyonyi nja kumukuleetera abuzeewo nja munyonyi ya nyumba bajiza babu kana notune ono musajja wattu ani ono mukulu we yaleka akukutte na akuteeka wa kutadde ono Latifu
ate y'amagezi ge muwatula ku ssomero lyo okakkane naye bw'otakkakkane ogenda kuleka essomero nga lyereere. Abantu Viki bannayuganda nakugamba ekigambo eki ekintu kibava ku mimwa wano kukyogerako naye tebeerabira ku mitima basigala bajja. Kati mwabacha abalina bizinesi mwalisirise ekyo tukkirize tugaane abantu Bobi Wine bakyamwagala. Ekyo nkiddamu kkiriza gaana bannayuganda Bobi Wine bakyamwagala. Kale ebigambo byabo abalina bizinesi bibeere bitono byeboogera ku Bobi Wine naddala gwe muganda wange sebaggala nkukubira omulanga kubanga olina essomero bano abalaka tubaleke kubanga oli looya bano biki naye gwe olina essomero eriri mu bantu bayinza okusibira ekikookolo ne bakumma abaana nga bakusibidde ekikookolo ne batakuwa kalulu ne weesimbawo emirundi eki akalulu ne bakakumma. Tolowooza nti bakumma kalulu bakwagala nnyo. Olwaleero wanaabuuse omusajja nguweebusira ali atya oyo kale kati nzina abantu benneebaza Viki kati nga boolaba biseggonwa oyinza okulowooza taliiyo ninga bwali yakkalidde n'agenda ku bwalooya bwe mulimu abantu mafaabi mwebali bansirise ninga gyebali Grigori Mugisha ate oye muveeko mwawufu ku balala ng'agwayo ng'asirika ky'okulaba bakyali ba mulembe teryajja kuboogerako bubi teryajja kubakola ki kubanga bakwata emiwa gyabwe ne bagitunga. Era kyensaba ne muganda wangaani ono wansi Ssemujjuŋŋanda kakkana sirika nga bwe wasirise kubanga nakulaba olwe yali akusimaasima ng'akusimaasima noga nedda bannakira baategedde ekiseera kyange awo we kyakomye. Nabo tubayogera Ssemujju kyembaweerezako nkibaweereza ekiseera kyange kyakomye awo ne munnange kajje bw'anaaba neetaaga okunneebuuzako ajja kujja bw'omuntu omutuufu bw'ato bw'ayogera era Ssemujjuŋŋanda nkwebaza nga tuwumbawumba. Poliisi yavuddeyo olunaku olw'ejjo n'esoma report ku buzzi bw'emisango obw'omwaka oguwedde 2025 yategeezezza nti 2025 bakoze omulimu ogw'amaanyi obuzzi bw'emisango babadde babulinnye ku nfeete nga bukkakkanye bwe tugeraageranya n'omwaka gwa 2024. Tukubiremu ttooki mu ddakiika nga 8 bwe tuwumbawumba. Jjo nabadde mbikkula akatambi nendaba abaana mbayinaawo nga babakutte mu wiiki buzi bw'emisango si bwagamba nga bawumbawumba babakutte ndooza wiiki eyo ng'era bannyonnyola engeri gye babadde babba abantu n'okubatta n'amenya ebifo Mutundwe babakwata Nateete yabakwata poliisi y'Nateete Mutundwe Busega wali ku Masanafu oyo mukazi twakuba motoka ntujja katono tumutte olwaleero tubadde tuli wano sigobindaze wano nga baggeto babumazeewo ddi bagamba bakendeezezzaako byakagaba muganda wange nze nkuwa ekitiibwa kyo kubanga oli mukwano gwange nkuwa ekitiibwa nali miitinzeeko ko naawe bw'oba onzijukira ng'oli wano wajjira wano mu kifo kya Kaweesa okudda mu kifo kya Kaweesa wano ku CPS twamiitingako ko naawe nga twagala okutereeza ku bya mobile money era oli musajja mwogezi mulungi era w'amagezi amalungi naye tonnabakubaako bw'abadde nga jjo jjuuzi bano babakwatidde wano ku nfudu oyo 2024 ye report gye yatuwadde ya 2025 agamba nti gyali emisango omutwalo 2025 yekyasinze okubaamu emizigo emisango n'abantu okufa ng'ate ababatta bakifeesi wangi report ya 2025 ng'omwaka ogusinze okubaamu abantu okufa ng'ate ababatta bakifeesi gwe mwaka ogusinze okuttibwamu abantu 2025 naddala homicide abadde mungi kubanga omusango gwagugwamu homicide egyo emisango gibadde 4,238 emisango gya homicide egigwa mu Kowero lyoyogedde basajja bo bannamawulire aba TV obutambi tubulina temutya mu bujjeeyo mulaga abaasi byakagaba alabe 2025 abantu abaafu obufi nga babatta mu nzita eyo bakifeesi bakinyugunyu mugende nga mubalaga abaafa agamba zezo kesi ze baregisterinze nga tataddeko ba accident aba accident nabo weebali aba accident bali bameka nja kuba kufunira awo tujja kubalaba aba accident bali 32
hatabo banji Vicky Abasi obuzibu emisango mu Uganda muno kiyinzika okuba ekizibu bukendeeza nga tukyayinamu abaana n'ebyana. Tulinamu ebyana mu ggwanga n'ebyana. Tukyayinamu baabaavu mu cases ezimu n'abatalina baabaavu. Ng'olabira ddala nti ono omusango aguzizza abaavu n'ayingirawo. Kati kiyinzika okuba ekizibu. Era naye n'otwalayo ensonga zo ziwa waabayo n'ogaa nti genze kuloopa n'oga ani anaamukwata oyo. Buli omu amutya. Tukanga bebakwasiba amateeka waayimiridde era waapaakinga nga tewayingirikika totuleetera buzibu. Kati kiyinzika otubeerera ekizibu. Kisogwo ogamba obuzibu emisango bukyali kyeyamenye oba kyeyannyonnyodde nze ndaba kyabadde si kyekyo kyabadde kituufu. Abasi muganda wange Plaza mukulu wange dabyo weetegereze bulungi twesimire tweyanzizo tuwa lipooti eyo naye yabuzeemu bungamba naddala 225 kwa 225 abantu baafu nga bunaku TV bulogito yewa tulina bukedde kubanga yo lwompazi olwokubadde ekizibu kyeyina teyinza okuleeta eggulire limu nerireeterako omwezi mulamba. Tusimula abatulaba akadde katuweddeko katuyiseewo wadde nakoogeddeko naye abatulaba akano kankiseewo kano ak'omugagga w'e Masaka Vicky njagadde nkayiseewo abatulaba tulabe. Omukyala nkukubira omulango w'e Masaka Namwandu baakuwabizza ab'emikwano n'ab'eŋŋanda. Omulamuzi yakuteza akakodyo simanyi bwe wali otudde mu ntebe oba wakalaba. Kasita yasala omusango n'aga nti maama w'omwana wa bbaawe agenda aziike mutabani we naawe oziika abaana bo ekyalusowe naawe oziika abaana wo wa omukyala yaziika kyalusowe omwami yaziikibwa kyalusowe abaana ne baziikibwa mukungwe. Baakutomeza wennyini abo wali ofuluma ekkooti wali oyita Nazalawo n'omugamba bonna n'abazzukulu batwale obateeke bagenda okuziika jjajja wogenda okuziika taata waabwe n'abaana bwe obatwala sijja kubaawula ku taata waabwe. Naye baakutomeza ate ng'omulamuzi yaleka ataddeyo akakodyo akagamba omufoono bamuggyeko endagabutonde abaana bano babakebere. Ate ng'ekyali kikutawaanya byonna n'aboogezi bali abaali wali byanfuna. Ekyali kikulaajanya okufuna amaanyi n'obuyinza kuziika balowa mukungwe ofune amaanyi kubanga balo waabulawo abantu abawera 5 oba 10 abagamba nti yagambanga muziika wano nze saabalabako abavaayo kyogerako okuva lukyasalibwawo. Kakati akakodyo ako omulamuzi ke yakusuulamu waali siriikiridde jjukira bano bafamire ya Mitanda si be balungi mu byenfuna ono yabadde mpagirwagalwa yaabwe bagenda kulondoola agamba ne Mike muganda waabwe ayina mukasi baasi bw'anaaba naddala oyo ng'akayinamu bagenda kulondoola abaana bano endaga butonde ezo bazikebeze. Saba Katonda ogw'osaba ebivaayo bibeere birungi naye binaavaayo nga bibi oyinza okweganga n'ennyumba etannagwa bakugyewo nga n'abaana babajjewo naye nga nsobiyo naye singa wakkiriza abaana ne babatwala gye batutte taata waabwe tebalitawaanyina kubikebera. Ekyo nno nze njagadde kugaadinga nakuwabula mukadde kano kati kakkana oddeyo eri Nazaala waakyaliwo ebyasoba ababadde bakuwa amagezi bakulese mu bbanga ddayo eri Nazaala nga bwakyaliwo okuba amavi wansi otuule. Nammwe abazaala omwana omuwala ono be muba weemuli mugende kumuwa amagezi ago. Ebyo ebigambo byange byenjagadde okuyisaawo ku nsonga y'e Masaka kwa nagitunulira n'ensigala endi kumumwa ate nga nakulaba bulinga mukama wange gyali agasase bulungi naye njagadde nkayiseewo batulabadde batulaba n'abatuwuliriza kabakadde. Ebyokwogera biba bingi era tukoonako bikonte muga nti bituweddeko mundabira nnyo Mike Mabike bane mundabire nnyo omusajja Mathias Nsamba Mpuga Mabike yagamba nga tunatera okulonda gundi gyasembayo okujjako abayi bamukyaza nnyo ku CBS naganza ate abantu banjagadde okukomala wanabe abantu banjagadde
Mabike Namulazo omukwa. Allah manya tekayo nakalango ku CBS bakakuba londa Mike Mabike owenkulakulana amanya abaana abato amanyi banna mwandu amanyi bafazi bakaza bareka mu mayumba nze simanyira kumanya omusajja yamuza nga sajja nkutumiddeko nnyo Mike Mabike omusajja yamugamba yes tukulinde nga 16 bagenda kulangira nga ne suuti nagimaze dda kati suuti egenda kuziika buzisi Mike Mabike abadde batulaba balizigala family gye muli mwenda mbatumidde nnyo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tuve wano ndowooza tugivuge buvuzi mpaka wa hajati kuba program ziganye ate ku Lwokutaano gyendaga mubeere bulungi mweraba Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwa aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza. Hoyima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh